Webale kutwegattako nze Nanteza Juliet okutuusaako alipoota y'embeera y'obudde okuva mu kitongole ky'eggwanga kivunaanyizibwa ku y'embeera y'obudde. Yo enkuba ekyagenda maaso okutonya mu bitundu by'eggwanga ebitaliimu era nga alipoota ey'enkuba eraga ebitundu ebyo ebimu ebyafunye enkuba mulimu Mubende, Jinja, Kampala, Mbarara ssaako n'Entebbe. Nga kino nno kivudde ku mukuubo gw'enkuba okuba nga gwongedde okusaasaanira masekkati ga Ssemazinga Africa nga mwetwalidde n'eggwanga lyaffe. Ku makya tusuubira okeera n'enkuba mu bitundu ebyo eby'omu bukiikaddyo masekkati ssaako ne mu Moroto era nga enkuba eno awamu tugisuubira okubaamu n'okubwatuka okw'eggulu. Olwo ebitundu ebisigadde akasana tukasuubira okwaka ate nga bwe kakubaakubamu. Olw'eggulo ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi tubisuubira okuba n'enkuba. Nga n'olw'embeera eyo ebbugumu mu bukiikakkono tulisuubira okutuuka ku degrees 30. Kasese ebbugumu tuyise okwera ku degrees 29. Kampala ssaako ne Milano ebbugumu tuyise okwera ku degrees 27. Olwo ne mu nsozi ez'e Kabale ebbugumu tuyise okubeera ku degrees 24. Ebibuga ebirala okusukka Uganda Mombasa ssaako ne mu Paris tusuubirayo enkuba. Dubai ebbugumu tuyise okubeera ku degrees 25. London ssaako ne mu New York obunyogovu bukyaliyo bungi ddala era nga mu London ebbugumu tuyise okubeera ku degrees 8 zokka zokka. Ebyo bye tusobodde okufunira kuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku y'embeera y'obudde. Beera bulungi.